abatwala ebyokwenda okuva mu bitongole by'enjawulo nga bakulemedwa mu DPC wa CPS Martin Okwe bawakanyira omulimu gw'okusomesa bannakampala ku mbeera y'ebyokwendera mu kiseera kino. Batandikidde mu kikubo nga bagenda bategeeza abasuubuzi batandika okubeera okulindala ku batojjo abeesomye. Oba ekintu kyonna ky'olabye ekitali kya bulijjo mu kifo ky'okoleramu oba mu kitundu ky'obeeramu tokitwala ng'ekya bulijjo. Loopera abantu bekikwatako nga poliisi oba tolina namba ya poliisi loopera erosi. Ensonga batute mu kikubo kwe kuba nti mu kiseera kino abantu bangi bakyeyunira nga kiyinza okukangulira abatojjo okubakosa. Balaze ebintu ebyenjawulo ebiyinza okweyambisibwa abatojjo ng'amasimu, ensawo, kamera n'ebirala. Bw'olaba nga waliyo omugugu oba ekintu ky'otategedde bulungi n'okitya nti kiyinza okuba nga kya butujju oba bbomu oba ekintu ekiyinza okuleeta obulabe eri abantu, weesega ekifo ekyo mita 10. Singa kiba kibwatuka kireme kufuna ng'oli kumpi. Bajjukiza abasuubuzi ko bobbi naddala abatambulira ku pikipiki nga bwe gubadde omwaka oguwedde. Batambulira mu bibinja. Abasajja baneeno baatagetinga abantu abatambula ennyo ne ssente ne babakwata ne bababbanga bali mu bibinja bodaboda zaabwe. Naye omuntu anaakubba atandikira ddala kubala okuva ewuwo, okuva mu dduuka lyo, okuva mu banka wojje ssente n'akubalirayo n'agamba banne n'abatemyako ne batandika okulondoola. Balabudde abasuubuzi obutageza kutambuza ssente nnyingi ekiyinza okubaviirako okuttibwa. Tubakubiriza nti mukendeeze nnyo emiwendo gy'essente gye mutambula nagyo nga gyakukozesaako bukozesa, naye ssente nnyingi eza bizinesi temuzitambuza nnyo ngendo mpanvu. Mukozese mobile money, mukozese banking agencies ezo musobole okutuusa ssente gye zaagala okutuuka ewala. Okulemiza okuba ne ssente w'abasuubuzi Haji Ssebaduka ne ssente w'ekyalo Bashir Mwonge baliko eboogedde. Oba olina kyewekengedde essimu ya chairman olukiiko yenna gwe gw'oyinako. Tugenda kutereereza ddala ensonga ya security ku kyalo naye tukyabula bulungi nnyo obumulumulu buggwemu. Bwegutoboko badde ne mukono ng'ababikwerinda bakedde malwaliro, banka, amasomero g'amafuta, obutale n'ebirala nga basomesa abantu ku kabi akali mu butojjo. Ku ddooli ya gavumenti emukono ebyokwerinda nga bakulemiddwa amagye ne poliisi babadde bakebera buli ayingira. Abamu ku bannamukono betwogeddeko nabo basabye ebyokwerinda okukolagana nabo mu kulwanyisa obutojjo. Bw'olaba omusirikale yenna ali mu yunifoomu muwe ekitiibwa kubanga ali kubonaabona ku lulwo gobeere n'obulamu obulungi. Badde nsaba gavumenti ne bekikwatako bonna okutuwa sapooti nga ffe mu indasitule yaffe ya takisi. Bonna wooli naddala mu masinzizo abasumba, omuntu yenna okuyingira mu ssinzizo akeberebwe nga tannaba kuyingira. Abamu ku bakulembeze mu kibuga ky'emukono bakulemiddwa mu Giwaki Musende bategeeza nga batandise okufuna abatapya bangi mu bitundu byabwe nga beeyita bavudde mu nkambi z'abanoonyiboobubudamu. Abatugamba nti bava mu nkambi z'ababundabunda naye tubeewuunya ate okulaba nga ate bajja mu bitundu okupangisa amayumba ssente bazikola ki bazirina. Buyonde William ne David Musikanya yakolebwa kusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.